Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Kati namutwala obugoloobi namugulira kiro y'embizzi. Naye namugamba gwe katolidde mama zikuse maze okulya eyange. Ngulidde gwe. Kamya atwala Okello ebugoloobi namugulira embizzi. Ye teyalya. Namugulira ye teyalyako. Kati Okello teyaddamu okutegeera. Yaddamu okutegeera ng'ali nsambya mu ddwaliro. Namutwala ku hotela namugula ekikopo kya kaawa. Omugenzi yafanga agamba okuva bwe yanywa ekikopo kya kaawa ekyo tiyadda kuba na bulamu. Yali yayita Captain Kamya at that time. Naye bwe tumubuuza namba force number oba obeera mu magye obeera nekye beta force number. Yatuwa namba nga ya mufu lwe tugiyingiza mu database jukira ndi yawazi mujambule mu meetings Okello ezimu yayogerako n'agamba nti ekyapa kya Buganda Road yakirina ewuwe waka kati n'azindibwa abaguzigu. Nebamufa bubi nnyo era yagenda okufa alina enkovu amannyo temuli agamu. Mafia owo atukosezza kinene. President yatuwa bus. Bw'atuwa bus Mafia kubana na aba State House na baba moyingini bagitunda na bateka moyingini efu. President yabawa bus. Tulina bus na ngongolo kiri awo. Mafia yekubana na State House na baba moyingini bagitunda. Mbabuuzaako buli omu wasinzira okubanga olaba Media Choice Television beebaza nnyo akaseera konna ke mutuwa ne muwagira programu zonna ze tubateerayo. Nebaza nnyo akensuso ate abawulira ensonga ze tuba tunoonyerezaako nammwe ne mufuba zigoberera ku lw'okutereeza eggwanga. Tuli mu kutya okw'ekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'okutandika okufa kw'abakulembeze abakulira abasikawutu. Abasikawutu baatandika okwekubira enduulu era nga bateebereza nti waliwo Mafia n'abali emabega wa Mafia ono abagezaako okujja mu bulamu abo bakulembera. Bwe twogerera omwaka guno balinayo ensonga yaabwe eyitibwa Jambole ey'omwaka guno era naye ejjuddemu emivuyo egyetobeseemu nga bino si nsonga busonga za kwogerako wabula nga zeetobeseemu n'okufa. Nga sinaba kubatuusaako okunoonyereza kwe twakoze ku kyekiri emabega ekiteeberezebwa abasikawutu ku by'okufa kw'abakulembeze baabwe, njagala ate nsooke mbabuulire. Bw'oba oyagala okulanga bizinesi yo ng'oyagala abantu bagitegeere, Media Choice tulina a lot of space. Tulina abagobereza abalungi abasajja abakulu abasobola okuwagira bizinesi yo, so mutuwe emirimu. Leeta ekirango kyo, nze ndi professional mu kukola ebirango ebyama TV ebisobola okubanga bisobola okutambuzibwa mu ngeri y'okukiikirira kampuni yo erabikeko bulungi. Tukolera ekirango ekiriyo nga kifaanana bulungi, bwe tumaliza ne tukisaasaanya mu ngeri y'okulangira bizinesi. Ate naffe tulina abagobereza already abalina services ze babeera baagalamu ekyo ky'otunda, osobola okweyambisa bulungi nnyo services zaffe ne tukulangira, ne tukolera ekirango ekiri professional, ate ne tusaasaanya tukolera ku online. Yeffe Media Choice Television kuba ku namba z'amasimu osobola n'okusevinga ku kasente k'okubisa essimu n'otuweereza message ya WhatsApp ku namba y'emu era gikubeko ojja kubanga otufuna. Omuntu yenna ayagala okutambula ebweru w'eggwanga, oyagala kukola business, ogenda ku honeymoon oba oyina by'oyagala okutambuza, kwatagana ne kampuni eyitibwa Juba Royal Travel. Juba Royal Travel si kampuni etwala abantu bweru kufuna mirimo, wabula kampuni ekola ebiwandiiko ebyetaagisa omuntu yenna okutambula. Abaagala zi visa, abaagala zi air ticket, abaagala ebitambuliiso byonna, ne bw'oba oyagala kitambuliiso oba kipapula kikukkiriza kukola mu South Sudan bagikufula eyitibwa work permit, oba wano mu ggwanga Uganda eyitibwa work permit owe South Sudan, osobola okujja oba omuntu yenna bakuprocessinga work permit n'okola mu ggwanga Uganda. Juba Royal Travel esangibwa wali ku kizimbe kya Park Royal kiri opposite Senana Supermarket, oba bamanye wali Watoto Church ekizimbe kya Park Royal ekiddakaawo. Bw'okiva ku ludda lwa sayidi era olw'ekyengulu gye batunda ebintu ebisiige ebya art, bw'otunda ekyemmanga, Juba Royal Travel yesookera ddala wansi awo. Mugende eyo oba mubakubire ku ssimu, balina ennamba z'e Sudan, balina n'eza wano. Mujja kuba mufuna service esingayo obulungi.
Hello? Sebo mwami Isa abiri oli otya? Yendi Sebo oli otya no Sebo? Munange twasembayo ng'oli mu kwekweka. Yes Sebo. Olw'okulwanirira ensonga z'abasikawutu bwe nakola episode eyali ekwata ku ttaka ly'ekaazi eyasooka. Yes Sebo. Mbadde nkuceekingako kulaba oba okyali mulamu embeera ekutwala etya? Sebo nkyali mulamu nkyassa. Badde okuwaga bawaga kubeera yagamba nti wali bweru alowooza ali wala nnyo ekiringa kinyonyi ekisa kyonna tubuna. Mazima. So mukama bw'ali bavuddemu bali nsanga bw'aba batalivuddemu tebajja kunsanga. Lwaki tobeesonyiwa bwesonyi n'obavaako n'osigaza obulamu? Taata nze simanyi nakugambako mu lulyo olwasooka oba baba nti nze taata yali mukawutu maama yali mugawuti budde mu busikawutu mu bonna kye bunnyambye era singa si busikawutu sandibadde wendi wano. Mazima. So ndina obulwanirira okufa n'obutanya gwange ebyobusikawutu tebimbiddwa mu bujjogo ng'eri eryakaddeawo. Njagadde nkole ekitundu kyaffe kino ekyokubiri olw'okuba nawuliddewo ensonga 3 ze njagala okubuuzaako. Yes, Sebo. Naye nga nsooka n'okukubagizaako olw'abasikawutu bwe mwaviiriddwako omuntu gwe nalabye okungubagira ebbanga eppanvu ku social media yo mu kwekweka. Omwami Okello mbadde nsaba kwombuulireko omwami ono abadde eri ki abasikawutu, emirimu gy'abadde agikola atya era lwaki wadde omukungubagira akaseera ako konna? Mwami Okello yali National Executive Commissioner w'abasikawutu. National Executive Commissioner w'abasikawutu yakolanga ssaabawandiisi. Okello aludde musikawutu yali musikawutu mu kusomero akampinza ekaazi eyo kambeera ye National Executive Commissioner gwe twasooka okufuna nga musikawutu ddala. Mazima. Nga mu busikawutu yabuvaamu mu butonga bwendi. Alina byakyusa bingi ebyakolebwa mu positive yadde ng'agenza okufa nga waliwo ekko eriri ku linnya lye naddala ebikwatagana ku ttaka ly'ekaazi. Era nga Okello yali musajja mwesimbu mu kusooka naye obuzibu bwe yalina nti yali yeesiga nnyo abantu ate nga beyeesiga ba Mafia abasinga obungi. Mazima. Yasooka kwesiga omuntu yali yayita Dr. Mpuuga n'amutobeza. Kati nayingirawo newayingirawo Mafia gwe bayita Kamya eyayita Lieutenant Colonel naye ate nga tayingirako mu magye. Kale musajja yali mukozi. Ofiisi eyo yagenda okufa nga atugamba nti yamuleetera obuzibu era ndowooza yavaako n'okufa kwe. Ekifo kino ekyabaddemu mwami Okello obugundivu bwakyo oba omugaso gwakyo eri abasikawutu gwenkanawa? Ekifo kyabaddemu kiringa bw'olaba headmaster w'essomero. Mwogeraganya omugaso gwa headmaster mu ssomero gwe mugaso gwa National Executive Commissioner mu busikawutu. Mpulira. Emirimu headmaster gy'akola National Executive Commissioner gy'akola. Abeerako n'abamusupervisinga waggulu be bakama be babamuwa omulimu naye ate ye yasinga okukolera obusikawutu obugambe nti ye mpaji obusikawutu kwe buyimirira. Kitegeeza ano mu kuddukanya obusikawutu abawa ku mwanjo nnyo n'okusinga abamuwa ebiragiro. Definitely abawa mugaso nnyo kuba ye implementer ateeka mu nkola. Ye yakwata ekitebe ky'obusikawutu ekikulu kye bayita secretariat. Kati ekitebe ekikulu ekyobusikawutu kiteeka mu nkola buli biragiro bya association byekola. Kati ye aba abikwasaganya byonna. Okusinziira ku nkwasaganya ey'emirimu olaze nti bwe yatandika emirimu agikola bulungi
naye ate nyina kyembadde njagala okuleetera mwe nabadde nga ntunula mu nsonga nga bwe twazikola mu kitundu ekisooka nzize mpulira abasikawutu bangi be mbadde neebuuzaako mu kulondoola ensonga nga munnamawulire nga beemulugunya si ku nsonga emu si ku bbiri naye olwayo gye njagadde okusikirayo nga sinaba kubuuza kintu kirala kyonna abasikawutu bateebereza nti Okello teyafudde yekka nti teyafudde ng'omu Katonda bwe tugamba nti yagera amuyise era nga mulimu ebiteeberezebwa bingi gwe ng'omuntu aludde mu busikawutu ensonga eno olina ky'ogimanyiiko tata nakyegimanyiiko kinene era mbadde njanja nnyo ne platform ya Uganda Scouts Association official nze ndi muntu atakubira kwogera mazima na kwogera kiti kyendowooza nga kyekituufu mazima omugenzi nga tannafa alina bye yambuulira ate byatabuulira nze zekka yabulirako n'abalala era ne mu board bw'osinga osanga ba member of board neba nabo ona basis of anonymity ajja kuba bakikubuulira kuba ndowooza ezimu ku board meetings yakyogera byengenda okugamba yabyogera Okello twasooka obeera n'obutakkaanya nga waliwo abakyama abaali bansiiga enziro gyali nga mpita mubi naye bwe namuwa gaapu ey'emyaka 4 ne n'amanya nti nali innocent nga ndi clean n'amala nampita ne tuddamu ne tukolagana era ageza okufa nga tukolagana yadde wano mu mwezi gumu wabaddewo etatambula bulungi ku ttaka byatwawula mazima kuba Okello abadde muntu wa nnyo nkuwulira bulungi ssebo naye okuvoolera nzuula nti yasayininga ku ndagaano etunda cars n'embyasanguza yagenza okufa nga tanjagala mazima naye tekijjawo mukwano gwe twali nagwo tekijjawo okuba nali mwagala nga naye yali anjagala naye bino ebyettaka bye baleeta obuzibu nga mbikuba nze yasooka okukuba endagaano eyo ku platform njagala okukubuuzaako omwami ono gwe gw'oyita Mafia kamya ali ki kugamba buli nsonga gy'ogezaako okubuuliriza eggweera mu kamya mu kweyita ow'amagye eggweera mu kamya naye mabega awo nalabako General Katumba Wamala ng'awandiisa ebbaluwa nti ye tamumanyi talina kyamumanyi mu kweyita ow'amagye ate ne wajja ebbaluwa endala ng'emisango gy'okweyita ow'amagye agyeggyako lwaki ebintu byonna olowooza biggweera mu kamya ono kamya nga bw'omanyi omuntu gwe bayita Mafia abeera muzibu kamya Mafia bwe bwamutuusa omukulembeze ne bumuyingiza mu State House kale akozesa State House okuba nti buli wantu yenyigirawo kigambibwa nti gavumenti emukozesa mu bintu bingi nnyo ebimu ku ebyo ebyokunoonyereza kuba yagendako yakolako ng'omusomesa ku Makerere College headmistress yalutonda n'abagiwawo mu bubi akolako ng'omusomesa ku Old Kampala ACS naye headmaster teyalutonda najja atwenyigamu mu busikawutu around 2013 or 2014 era bwe twali tumanyi nti ajja kunoonyereza nga bw'abadde anoonyereza nti oba n'emibyo gy'azze okunoonyereza tetwamanya nti yali azze kutumba kuba yakyogera lwatu nti abasikawutu beebafu baligenda okuba mu tulo nga ye abakozeemu kyabakozeemu so ye yajja kubba mpulira oba eriyo n'olunaku lumu yagenda mu bagaalo gaidi n'abanyakulako $2,000,000 naye ng'akozesa olukujjukujja akosa linnya lyange Ntiisa 2 yazintumye atwalira bakama be mu ministry
ekitali kituufu era abagagende bagenda bampaabira mu ministry nti nababako sente kibayita extortion mu luzungu naye nga saakimanyako saakirimu but he used my name mpulira kati bwayingira mu scout yajjanga scout leader wa Kampala SCS Kampala waliwo essomero olaba ng'ogenda mu kisenyi ng'ova kuli nga ogenda mu kisenyi ku lubiri ng'okkirirawo waliwo ziti Kampala SCS ate Kampala SCS o Kampala SCS waliwo essomero alyo baliyita Kampala something awo nga wakava boti ku Pride okirira nakava kugundi awo mu masanganze namirembe road ogenda bakuli n'olugenda ng'okkirira boti waliwo essomero secondary liri awo lyali opposite n'Abagereka primary gye bajjawo eryosomero bayita Kampala oba secondary school ndowooza oba Kampala high oba Kampala something bwe kityo Kampala secondary school tujja kune nnyo entuufu naye so najjanga scout leader abajjanga scout leader nga abamaji abamu bamumanyi jjukira twalimu n'abantu grabbers abaali bagala okubba ettaka n'atuyambako ebiseera ebyo General Katumba Amala yali CDF n'atuyambako General Katumba Amala n'atuleetera amagye okutuyambako okutawuluzaako the grabbers so mulaba nga ekyomugaso ekizze gye tuli era yatukwasaganya ne General Katumba Amala okufuuka chief commissioner waffe yatuleetera ne Madam Nakyobe okufuuka chairperson wa board nga tumulaba as an icon as an asset azze kubayamba azze tuyamba naye nga tetumanyi kigendererwa kye kiri ki nga bw'omanyi ba Mafia ayinza okwekeka okumala emyaka 3 nga dda kyagoba so tutandika okutegeera nga ebintu bigenda nomanyi ekintu bwe kibeerawo you unfold n'okola history n'ogamba kino kyava ku kiri kino kyekuusa ku kiri tutandika okulabamu ebituli mu Jamboree ya 2015 waba tumusaba namba Jamboree 15 ya 2015 yalimu sente nyingi Jamboree eri atali mu scout sebo Jamboree kiki Jamboree ye camp nene international gathering of scouts ye tulina kyeyita camp school camp yokusomero sub county camp county district bwe mutene national camp mugenda okubeera abascout abasoba mu nsi emu bagiyita Jamboree twali tukuza emyaka 10 egy'obuscout 2015 batuwa sente zaaliko nyingi nga ziyita mu M.i.S.O yali yeyita Captain Kamya at that time naye bwe tumubuuza namba force number kuba obeera mu maji obeera nekyebeta force number yatuwa namba nga ya mufu lwe tugiyingiza mu database jjukira ndi yawazi database being managed at Ministry of Gender accreditation which was sophisticated technology we are registering people from outside everywhere nga kyoyagala kyonna bakiyisamu busa namanyango ne gajja kwegamba Kamya baba we namba mugendo jikebera oba kituufu kaputeni nga ya omusirikale nga yafa erinnya nerabirabire nga naye yali kaputeni yafa nga ali kaputeni esebo kati nziramu okulaba Kamya mulaba 2017 nga yeeyita Major Kamya era bwe ngendako mu office ezimu gye kijja kwogera yansindikayo neŋŋamba neyakusindise wano neŋŋamba Major Richard Kamya omukyala n'ayingiza mu kompyuta n'agamba nga tetumumanyi akola wano yangamba akola mu CMI n'atakola tukulaba kompyuta naye nga erinnya talirabayo n'agamba okay we shall find out
To be sure, the state house anyway. Na ateka the state house ya omukyala asijja gamba office jina limu bwe atakula mu computer okunonyereza ku Beja Kamya erinya erya Beja Kamya talisanga talimanyi Richard Kamyanga tamumanyi yo mu bwa Meja mu bwa Beja tamumanyi yo mu computer nga tali bali mu state house era Kamya mwenyewe yantumayo 2017 kati mu jambo lye weberawo the international jambo ya 2015 bwegwa Mafia wamanyira nti scout mulimo sente ate mulimu ebyo bugagga bingi kati nga prime land eri ku Buganda Road komina office yabagaidira aba scout then eka 12 eziri ekazi n'alaba nti wano okulya weekuli kati n'atukolera awo n'atwala wa president n'atwandikira ebbaluwa ku minisita batuwe ssente $2 billion paaya zaali zibalemye okujjayo until 2019 bwe najja mu ministry nga education officer ne mbagoberako ne babaako a quota nali nkyabagobera era Mafia nekobaana n'abawa minisitule ne bangoba era baakomaawo sikiwa nti bajja zijja yesigaddeyo kuba baalinya gye gava mpulira kati ekiro kimu omugenzi Okello abasiku bamuzinda batandika omukuba nga mumaliriza jamburi jamburi ewedde kati mu jamburi mu meetings Okello ezimu yayogerako n'agamba nti ekyapa kya Buganda Road yakirina ewuwe waka omugenzi Okello ono yasinziira mu meeting emu n'agamba nti ekyapa ky'ekitebe kyammwe akirina waka. Yes. Mpulira. Kati nazindibwa abaguzigu. Nebamukubi nnyo era yagenda okufaali na enkovu amannyo temuli agamu. Kati oba omukuba abamukuba abatujja abajja omukuba n'agwa ku kyapa eky'ettaka. Naye nga baali ku ssimu nga balina omuntu gwe boogerayo ku ssimu. Nagamba I've seen the runtime. Nagamba you have seen it, But okay. Muveyo mudde. Era olwalaba ekyapa. Omuleka ataawa, atonya, ne bakunyita. Naye kumbe ekyapa kyali kikye ng'omuntu. Tekyali kikye baali banonya. Ekyapa kye baasobola okugwako nga bamukuba kyali kyakamya kyali ky'Okello yennyini nnyini. Si kya kitebe kikulu naye bali nga ngeri gye bataasoma gye batasobola olwalaba ekyapa bo ne bagamba tukifunye ne bakuwulira nakyo. N'ekikolwa kye baali bakola ng'olina kudduka buddusi. Yes. Kati oyo Mafia najja n'amusitula baba mu ddwaliro tugenda bakwata agenze amututte makindi mu barakisi abatotodde byonna kumbe bamugjamu information kumanya kiki kyazaako kimu kyagenda okukola amusitudde amututte ku Wembule kireka naye nga byonna ayagala kumanya what steps bagenda okukola nti Okello bw'amala okuwona bamugjamu kikyazaako. Yes, kikyazaako naye ate nga Mafia yamutambuza afuse munne nnyo ekizuula lukuvannyuma nga Mafia yali mu lukulo olw'okumwagala okumutta olw'ekyapa. Bino gwe Isaabe y'obitegeera ddi kubanga gye baali bakuba tewaliyo gwe wabitegeera otya? Sebo bino mbitegeera mu 2018 nga nsisikanye omugenzi nga
yakamala okuwona obuto bwasooka omuweebwa n'abimpitiramu actually yabimpitiramu okusinga mu 2020 ng'amaze 2021 mu January ng'amaze okufuna obuzibu buno obwokubiri kati bwawona ogw'ekyapa ate n'ajja azindwa mu 2018 nga bagenze okulya naye nga sinatuuka ku ekyo Mafia oyo atukosezza kinene pulezidenti yatuwa baasi bw'atuwa baasi Mafia obana n'aba mu state house ne babbamu yingini ne bagitunda ne bateekamu yingini enfu pulezidenti yabawa baasi tulina baasi naye kiwongolo kiri awo Mafia yekoba n'aba mu state house ne babbamu yingini ne bagitunda bwe babawa baasi kamya ne banne babbamu yingini katumba yes kamya n'aba state house bekoba ne babbamu yingini origine yagiramu ne bateekamu omuvumba gw'eyingini eba yakakolako kiseera kitono bwe kiti eneefa Jeno Katumba amala n'afuna ssente era n'oba yazifunawa mu ngeri ye n'atuwa tugende tugule yingini empya era baakwasa omwoyo kamya yali mu mudiiru baongezera baguze yingini eya under capacity bavuga baasi bagenda oba bali bagenda koboko oba nebbi baasi yingini n'ekyamuka bakale kagenda ojikabira ngamba no this engine is ntono ku basi era basi yakwama oyo kamya mpuli mwe tufanye no sente zino ministry ne bala bala tulongose basi bakireta meeting era kabene yetekawo zirina agenda okufulira gundi lweno n'agamba ze bwebanga birimo kanya sigenda kubikolayo nga buli kintu ekikwata sente yeteekawo buli kintu yeteekawo kale kyoyogeddeko nti abasikawuti bagamba nti omugenzi Okello teyafaana kyoddeesi kiyinza okuba ekituufu kubanza Okello mwenyine yaŋŋamba siiti mundumala yaŋŋamba ate Okello ekigamba nze zekka n'abalala be yagambako era bw'ogenda n'obuwuliriza bajja kukikubuulira waliwo obusente bwe twali tufuna okuva ebweru baba-Canada ne bana British Scouts kati obukozi kamyanga bamuwa ne office ku headquarters ye director resource mobilization so nga ebikwatagana ku ssente abitegeera bulungi amanyi bwe zijja mu bungi bwazo ne mu butono bwazo zivaawa zigenda wa yazifunya atya mu ofiisi ye kati n'amutwala obugoloobi n'amugulira kiro y'embizzi naye namugamba gwe nga tolidde amaze zikuse maze okulya eyange engulidde gwe kamya yatwala Okello ebugoloobi n'amugulira embizzi naye ye teyalya n'amugulira ye teyalyako kati Okello teyaddamu okutegeera ng'ali ensambya mu ddwaliro naye ensambya agendayo atya olwo Mafia bw'amala okuliisa munne embizi gye tutamanyi kiki kyagirimu munne n'azirika n'amusitula n'amuleetera ku Buganda Road nga mufu half dead n'ayingira mu office agamba naye mujje mulabe Okello wammwe ali ali kufa agamba kiki ekimutala azirise simanyi mwankubidde essimu ngenze waka ng'azirise biki bwatyo kati omu ku bakozi ku headquarters n'agamba tugenda kuswala mukama waffe bw'afa nga afiiridde wano yafiiridde ku headquarters nti ne batamutwalako mu ddwaliro
Kode bekuba ku baana bafuna obuseno gamba wakiri tumutwale mu ddwaliro. Family ye naye na contributing ko n'abantu ko kujayo mulambo naye nga tafiiriddewa. Wano kw'edikota. Wano kw'edikota. Muddu sensambya mu ddwaliro. Obulwaliro abamulabako abamanyi naddala abateeso n'abalanga babimanyi nnyo ebyobutwa ne bagamba onobuki butwa era ne bamuleeta eddagala ery'ekiddugavu ne bamuwa era mu kuwona yawona n'addugala nnyo ate yali mweru by the way Okello yali mweru naye waliwo ekiseera yali nga muddugavu nekikasa nti bwali buki butwa obutwa naye kwolwo Okello teyalina kuteebereza nti munne yamugulira embizzi yamuwa obutwa yali yakabwewaka nga yafunyeyo obuzibu banneighbors actually batuuka n'okwokya enju ye as you know family Rwangoze ebyo yali yakava mu kyalo nga yali siiyo enkayana nga ngayana obaza ttaka obaza aki kuba omuntu watukira okwokya ennyumba yo ezo enkayana ziba zisuuse so ye n'alowooza nti obuzibu yabufuna mu kyalo ku nkayana eziri ewaka so teyakisa nnyo ku ono nti kati bwe tutuuka mu 2020